banaaba basobodde bajja kugula tiketi eza VVIP batule ku table balabe show naye ekyokuyimba kijja soboka eri show eriko omuyimbi Epasi teriiko bawuutanyi waliwo enjawulo y'omuyimbi n'omuwuutanyi simanya abategeera omuwuutanyi yepikkerere ebyo sijja bigenda muze nkubulidde. Epasi ye ng'omuntu ali set for his concert, maiden concert ya lunaku lwa leero. Ngenda sooka ku appreciatinga omukulu Fenon akoze stage ddala kituufu nga Epasi najja kuba neno olumu n'embaga abannange gw'obeera togenda sobola genda wa Epasi nsasulira ssente nze ŋŋende if not obeera ng'olieyo nga baguze table nga kubulako omuntu omumpita tugende. Mazima ga Katonda concert nyingi ezibaddeyo from last years ani simanya zibato Shiba Asindi naye nga waliwo concert gy'olya nti nampulira nandyetaaze ŋŋendeyo ntuule butuuzi ndabe yeno emu ku ezo concerts eya Epasi nandyegombye ogendako okulaba Epasi awo ku Serena Hotel nga performinga nyumirwe music omuntu naye 15,000 ba SMX Media Kings and Queens at least ne wabeera abantu 15 ku mutwalo sente zibeera ziweddeyo ngende mbaleetera exclusive ddala nga eyo exclusive information nga njijje ku source nammwe nedda siri mukuba luseke naye twekolemu omulimu ate si bantu 15 sindika omutwalo tekene mu comment section mbunze ngumusindikidde mwe bayaye mugenda okuteekamu mbu musindikidde kombe tosindise oba n'omuntu omu asobola okugumala abantu gye bali abalina ssente pulya nandyetaaza okugendako nkoleki ndabeko ku Epasi ng'ayimba kubanga y'omu ku bayimbi gw'osuubira nti agenda kujja aperforminge aderivalinge ne ssente zimwasasudde zisobole okubeera nga ziggwa. Epasi wa lunaku lwaliro Epasi live in concert awo ku Serena Hotel neera nga yasabye 15,000 Alebad nsuubira kati ziyinza okubeera nga zaaweddeyo zaabadde ku 12,000 Alebad yes kati naye kyemmanyi nsuubira zaaweddeyo za Alebad kati eziriyo za 15,000 ne table VIP ne VVIP oba zi tables so advantage eriwo nti bonna abaliyo ba VIP naye mwani tuteeyo ng'omukiise wamwe ninga asaba akawulu bannange munnyambe wentuukayo ngenda derivalinga bwentuukayo ku Serena ngenda kwata footage omulungi bwentuukayo ku Serena Hotel ngenda kola exclusives ennungi bwentuukayo ku Serena Hotel ngenda making sure mbu details zonna olunaku olw'enkya Saturday kigenda bbeera masa video gye ngenda osooka okukola bannange oluseke terukubika naddala nga tomanyidde saba ssente naye wamumpa mumpe ngende ku Serena Hotel mutwalo bantu 15 zibira ziweddeyo oba sekyo muntu omu akikoleko naye enamba yange y'essimu yeeyo eri awo by the way enamba yange y'essimu yeeyo nkubirako ngamba SMX kuteereddeko 5 weeyize emmeka weeyize 10 awo ebeera ntandikwa mulala nkubira ngambe nkuteereddeko 3 buli omuza mwanisinse ku Serena Hotel ne mbaleetera exclusive ennungi anyway yenga Epasi tumwagaliza birungi byereere ku concert ye nga subscribing on your notification bell oba mumpadde bate mumpadde naye mumpe ngende mbaleetera exclusive ennungi mumpe oluseke sirumanyi jja kwesiba ndowooza kasuku njiga okkuba oluseke naye mwanimpadde sente nengenda ku Serena Hotel nenkola ki bantu 15 kale omutwalo gubeera guganda that tuba tugenda kola 15,000 bantu 30 people 30 ku 15,000 kyomugamba bantu 30 bagenda olaba vidiyo eno bantu basukka mu 100 basukka mu 2 abagenda olaba vidiyo eno bayinza nosukka mu 1,000 mu mutwalo ku 15,000 buli alaba n'ogamba wife mobile money yange ennaku y'emitwalo 5 SMX kamusindikireko omutwalo nga kiwedde nkya ku makya leero kiggwa leero concert ya lunaku lwa leero olweggulo ngende buli gw'olaba vidiyo ng'oteekako olweggulo zigenda okuwera ssaawa nze 10 yes 11 nina ogendayo mangu so that buli kimu nkikapityalinga 11 nga nze natuuse dda ku Serena Hotel nga mbaleetera exclusive olunaku olw'enkya ono ku SMX Media osobodde okubeera nga tukikola kankusaba subscribing on ngende ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere.